bya jajjifuna oyo munajimumma mujja tondo wala Saha atamya leka bata ajaga ajetaga naye nga atagize ate ngale yene yagambye Saha ndi kakati gwe muvume omanya kati ekintu Saha kyali mukola kati ekintu sindi kye yasooka okukola nga provoking omukazi nga tamuddamu provoking omukazi takola ki kati ate omukazi bwagumuka leeta nga ate sindi yasirika nalanko okumuddamu omuntu asobola okusuna nakusojja kati Saha bino byakola ebya sindi teri abijjukira naye nga naye yakyokozanga n'amademu neddemu n'asiika because yayinanga manager akola ki asobola omugamba manager nga demu sirika oyo mulalu anyalo gatunywa naye enjaga omwana mukazi yeetaga just excuse kalo awe muleke tuva nayo okunywa enjaga kakati Saha kyakola kati ne Kenzo ajja sirika naye ng'okimanyi nawo intent so yakati yakufuna sente okay si approving muziki ya sente naye bate entuufu erina okubeerawo n'obusungu obwaddala kakati ekitintu ekikyasinza okuluma kwe kubanga nga bwe tuli mu kukola wano for example tukola ku macha kati nga wakati awo baba kanyanya akuvuninga n'ekikuvumya tokimanyi omusajja njagazaaki omusajja mbonali mumukoze eki naye nga oli wassaayo omuzindaalo njalutumira kuba ebiwalaata wano nolaba oli yakalamba nokakati omusajja namukola ki kati kirina obusungu obwaddala bwe kireeta ate olumu wayinza okwanga aliyo n'obutalo nga tebwali bunene bino Smart Federation simanyi oli yali side and all that kati kino King Saha kyakola ali mukola foundation ya bate entuufu nti gwawalampa talina kyamukoze era omusajja benaga nali ndowooza asaaga era nzizeemu era nkoze bw'ati okonfesa nali ntangaza oli wakera n'agamba bannamawulire tebansobola bagambyani abalina gwasisodde oli wagamba bayimbi tebansobola nange abantaddemu sebo ndina abaana olina okunsobola ngaoli shuwa nti oyo nkola ki musobola naye eyo topiki naye tugenda gituukako wekyolina okumanya omu yayogera nti teri amusobola okujjawo nga bagenze nemulaga visa njirina passport njirina ne ticket njirina katwetegereza embeera naye gwe kyobamanya ze wendi ne bannange nno bangi tebanayogera naye weebali abayimbi bangi weebali naye tebanayogera era waliwo yankubiddeku nagamba ha King kale soko mumale wavayo emabega kawo noba ng'oyimba n'ogambamu Roja mbaganya okukubira ebyuma abantu ne bagamba buzibu ki bw'olina ne Roja Roja si mukubi wa bandi nagamba kibandi kya Roja sanja wa Roja kitegeeza obuzibu tobulina na Roja simulina na muganda wange oyo bambi muleke mulefe don't cry tewali busungu kuba bino biri friendly naye just nagamba bugambi nti wagamba tugende wandi bwendi singa yali teyabyogera neze nandibyogedde naye tonyomera mu mulimu gwenkola ssebo kyokujjayo obunafu bwange n'obulaba gwe oli waba lwedde n'abiri mu mukaga tulikyusa buli kimu kisasule abiri mukaga ate kati oba wamaanyi ofunye newokutta jangu nzitire ddala ne kamiliyoni alina there is something ku bantu bonna abayese mu mikono gya kamiliyoni akati omwana Saha ekyamazima naye oli yayogera bigambo bye naye asobola yakola atiraje and house atiraje naye Saha agenda kibuildingirako kale Saha zino Kenzo ajja kirabanga ekyokusaaga kamusange kagende kakiyimbemukko etandika okufuuka enjogera akati kinasinziira ku bukakamu bwa Kenzo okugamba bwatalina musuzo ow'okukyalo kino tosobola kubanga olaba agaana muteeka mu babigi firi n'anyiiga musuuza anaatukuba bukubi kimmooni omanyi abayimbi abalowooza bamwe eno industry nti nno bayimba lwa mukisa balina weakness emu nti banyiiga mangu nti baba bakutte waluma ekyo si bwe mbadde ngamba naye bonna abayimbi bonna balowooza nti bayimba lwa mukisa banyiiga mangu kakati this confirms in this statement lwaki weewaana
ne byolowooza nti okoze nnyo. It's because obifunye for the favor y'omulimu. You understand? If I might not be a good nga sikola bulungi naye nga hard work gyentaddemu and all that nina kyenfunyemu kati nga ngamba gwamanyi lwaki tobifunye so ekyo oba oyagala nnyo proving ati nfunyemu so kikuzzayo ku abantu olwaki banyiga kakati gwe kagenda muvuga bwe kale kamujeka kamukyokoze kamuteeke ku stage olaba yavuma bebekulu lwaba bebekulu empala na bebekulu yitena weesola kuguka watuufu kichovala nti yatuka time ne hanginga ntumaliriza nga amwesonyiye naye kakati jukire negenza okujja nga babanza okutulaga nti nno wekigwera kisobola okugwera mu bato kakati ekikulu wekigwera Kenzo anaasobola okubeera omugumiikiriza ne yeekuuma kati tuli kuwuma versus yani Good Federation ate nakyo mwekiri mu Federation waliyo bakisa abasole adi waka kuba luno bwaba Sindi wabaga ye president wa UMA yakwata mu vice wabali naye kibuuzo Saha muyimbi nnyo naye ayina abawagizi. How do you know abawagizi? How do you tell abawagizi? Omanyi Kenzo yeseba ayina audience olaba Kenzo ayina abavubuka bangi nnyo ojja kutya pozi Kenzo kyasinga ku Saha that is not even a secret. But Kenzo mu bayimbi be Uganda ayina nnyo international bigundi ebyo ayina abawagizi bebwe kijje bwe ngamba wano Kenzo ayina abavubuka anti you cannot tell that nga tokoze kivulu Saha yalwala yali agenda kukola kivulu no Saha ne bivulu Saha so yabadde yayina record ya Freedom City mpoze ngali international ekirala kye tuyinza okukkiriza nti Kenzo yalabika asinga Saha ennyimba ayinaawo buli lunaku link my bio alinga spice ennyimba mpitirivu ayina obuzibu asobola okukwata mulirwana nama anti ekyo kyenkugamba naye we buba bawagizi bagende mu bato tukirabe bagende babye tukoye abantu abettanga balaba tugende bwe banga bagala bawagizi tugende mu kisaawe tudde kololo tuddeyo buli bagulewo nambole buli omu ayingirire abawagizi b'abantu bayingire ku miyango gy'enjawulo twako abantu abayingirira awamu babuzaabuza jukira twagala kumanya Kenzo asinga Saha abawagizi Saha asinga Kenzo abawagizi so rematch tugiteeke ku Kenzo na Saha. Actually, we should do that. Rematch ya Sindi ne Shiba betutamatira. Tubirete ku Kenzo ne Saha. I don't think we even need the other battle deputy Jayo. Where is the deputy speaker achuse ebe festival. Kwaba mukwana ababiri. Wali tetulabaona battle bali bamukwana. Bagenda lwana ki. Bakadde ba kuno baba we sente bakole festival baba kikonde na bali mu myaka gi. Baba sasule sente bafune mwaka sente tubalina ko buzi. Battle entufu yeno. Kenzo anakiriza tuli kuntoliza promoter omuto sindikiriza naye amanufuna sente batuwanako wabula temutu wako oba tujje bana echoze nibeki yazadde omwana omulala